Chumi alumba abantu n'abakuba n'abavuma n'asanga omukazi n'amuwemula. Chumi musiyazi sijja kirimba musiyazi nti Chumi mubbi Chumi mubbi ato oli omubbi omukututivu gwe Chumi gwe ino mu bwongo bwonga gosobola okola ekintu ekitegerekeka nga gwe omuntu nga gwe nokola ekintu ekyakabi okujjako okusumbuwa abantu gwe ekiri ekiwala yampe mula paka semuto netukese muto bwenti nensirika bwenti. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi comedian oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. Weewaawo amanya bampita Metan Krabongo oba Rimasam ku MR Live kwembeera buli kadde webale kutulaba webale kutwagala oba ku Metan Krabongo Live abakama manga abantu maano Bongo Charity Foundation obuweereza twabujja emakindye netubutwala eKamengo kakati emakindye wakuleekaana wetuli okuzimba offices zetugenda okwanjula mbwangu obw'ekitalo n'okubabulira kyekiddako ku buweereza bwaffe nze naawe kyekiddako campaigns zaffe ziri zitya tuzaako nogendera ddala ku ground okulaba sofa movement yaffe we yatutuusa ne fundraising yaffe we yatutuusa entegeka zonna nga bizigenda okutambula n'ebirala ebiringanga ebyo bye bigenda okuddako ku MR Live gyekuumirako byonna ogenda kuba bitegeera komyewo emboozi nga zino ebiseera ebisinga buli bwe ziyita ku mimwa gy'Abannayuganda ne zigwa mu matu gaffe MR Live tusitukirawo tugambirawo nti neddanga ekizimba ekinnasamba ddagala bande kinnaabika obanga omulwadde tannakuba ddagala mugere fika tugendewo tukubeeko ku tooki kigenda okutuukako eyo ng'amazima ogategedde obanga obulimba obutegedde MC Chumi muyimbi w'amaanyi ani atamumanyi akoze buli mukyayayanira okukola music industry Katonda amuwadde baraka oba amuwadde ekisa n'atuuka bangi bayayanira okutuuka wadenga mu byensi fe tugamba nti nedda ebikolwa byaffe ebyetolera ku mibiri gyaffe negyo tutambulira ate ebikolera ddala ng'ekisumuluzo mu by'omuggulu ebyomubiri kabitukulembere ebyomwoyo bitulungamye naye bw'obigattagatta byonna biweze Katonda waffe ekitiibwa. Amaloboozi mangi nnyo buli kadde agalabikira ku mboozi z'abayimbi ewatali microphone egarondodde oba kamera egarondodde bisigala bwe bityo abamu ne babula oba abalala ne babayirizibwa oba abalala ne boogera amazima ne gatawulirwa tuzze ani musobya omukulu wanjisewo gye baliko sewo kale sewo amanya bampita Muwanguzi Akram eke oba bayita eke Laxi aka Laxi promoter manager wa Chumi Anko Chumi myaka emeka Chumi ndudde naye okuvanga katugenza kale nga tannatandika na bya kuyimba ebyo nembadde kyaliwo okumala emyaka gino gigendanga actually munana kuvanga ali mu makindye muno giwera omunana oba mukaga musanvu bwe gityo nga tannatandika mboozi eno nyongera okujjukiza okwagala okutemula omuntu kive okutiisatiisa okutomera omuntu okutemula omuntu n'okugyawo obulamu bwe kive okubba n'okutwala ebitali bibyo musango biri bive naye era musango mu society yaffe mwe tutambulira biba bive naye tebibijja okubeera musango so ebyo njagala obitegeere Chumi mu katambi ke yasembyeyo okuta agamba oyagala kumutta kasa business yagaana wava mu mbeera omutambulirako omuyigga sente ze zonna ozibbye abantu bakuwa akasente tokatuusa tewakomye ne ku ekyo ebbaala ye ne mwekobaana n'omusajja eyali yamupangisa ekifo ne mugibba n'ebintu bye mwabiwambye gitandike story no gitandike banange Abannayuganda muleke kulimbibwa nnyo n'abantu bwe batyo nze nadde nganya okuva mu eno story ya Chumi
ne mu kusooka okwogera yasose nanjogerako nayogera ne video eyokubiri ziri video sisatuze ali kuteekayo nga ali kunjogerako naye nga nze sinaddamu nganze nengenza olaba nga kisusse abantu ayogera bwatu nafuna obuzi mu bintu bye byakola ebyo byekiralu aba Uganda nekwatirani gwe Chumi twafuna obutakkaanya Chumi azaakola emisango azaakola obuvuyo mubadde mu birabo ebisinga ku TikTok ebyo byonna nga tuli ebusiya tuliwa Chumi alumba abantu n'abakuba n'abavuma n'asanga omukazi n'amuwemula n'akola biki nga goberawo ne weetondera omuntu olunaku olwasembeyo okukwatagana ne Chumi lwabadde lwa Mbalala kweri Saturday vuddeko twagenda Mbalala okuyimba tutuuka Mbalala ne bantunuzaamuko ku mundu Chumi nga alina omukazi gwakwana Chumi musiyazi sijja kirimba musiyazi nga ajjakwana mukazi w'omusajja munamaje bali bako bamanya basajja b'Embalala nga sindika Chumi alina olulimi lwa command gendo nene loli gendo koloti nga tuma abaana nengamba Chumi abaana balekenze kantukeyo nkoleki ntuuka ku musajja ajjayo pista agintunuzaamu nangamba wotava wano kyakukuba essasi yankwata na bwati nakola bwati nangamba wotava wano ngenda kukubaki ngatunuzaamu ne mundu nayogera ebintu byeta nenfukamira kutaka nengamba sebo nsaba kola ki kunsonyiwa nenvaawo nenzira mu motoka mbaze sente bulungi nga etuzikola nze kwasa Chumi nze okuva ntandika okola ne Chumi enamba yagendo jimpa nga good Chumi natuka ne musabe simu yo jimpa otuko jikwatanga zino kolozi zineno nti ono omuntu bakubidde omuyimbi biki ateka yabakwata nenga kyasokerako linge mano linga amatako bajja kunsonyiwa ekyo nenga kyasokerako ebintu byebyo kuwemula ate awemula ati omuntu amukubidde muomu anti era nagamba ogamba kikati omuntu yenna abakuletedde sente otawa sente y'ekitiibwa era atya nze ndudde ne Chumi nga wenkugambye nesikubangako ssomero ate kyokubiri Chumi yakulidde nnyo mu life y'obubbi ne life yo yegeto eri ebba Chumi mu bibiri ebisemba Chumi ye muntu asobola okusanga n'omuntu awo namugjamu n'ekitu mu nsawo Chumi ye omuntu obuvuyo bonna bwobadde mulaba kugwa wonna bwobadde bwa ddala naye nga go olwanyisa buli kimu kikole kibeere mu mirembe naye ate nga ye takikola takikkiriza Chumi mubbi owa buli kika ogenda mu bbaala Chumi akwana omukazi bakusongamu emmundu Embalala tugende maaso tuba tuli Embalala awo ate story ninga ajanguyiza kubanga bye byavuddeko okuta Chumi Chumi nkoze naye ebbanga ddene nnyo n'oluyimba olwo nze Chumi nalimbira naye ojuka ebisaye basibira Chumi full figure nga abeera eri ku oba bayitawo balwasa oba mayanja okatunka ali oba lwasa bwe bityawo Chumi ne mugamba nalimbira nansana ebiseera ebyo ningamba ne Chumi ngemakinde buli omwaka walana buli omu oyitanga bizibu byerere lwaki tujja ne tubeera ffennewa enansana ne mutika era abenansana bakimanyi kuba abasinga bandabanga nayo ne Chumi ebise ebisinga ne mutika ne muze nansana ne tubeera ffenna enansana bayitayo wamala ng'eyo ku njovu noddeyo wansi gye twali tubeera nentuuka nga Chumi talina ssente nengatta bye nagatta nenkuwa eyeyita ssebo ate ng'oli nnyabo nenkuwa yali $1,000,000 sente zange nakuwa opangisa ennyumba bwe twali tusula nenkufunirako ennyumba nengamba n'osasula emyezi gyali egi 3 ennyumba yali ya $25,000 sije $9,000 mwemekaawo sije 9 ze 9 nemuga bisigadde wegatta natika n'obuntu we bwasigala balance najje nansana Chumi batuka n'okunsibako bino byenjogera bya ddala blood nafuna ka obuzibu kwa sente zali zitandise okujja nga omanyi nti Chumi omutima gwe era mubi Chumi nayingirako ekkomera wali ekiggo nemalayo emyezi gyali ena nga ate Chumi oli neiba wange tewajja kundaba ne mama najja nakugamba jangu n'okanya kugamba nti omutabanyi wabadde yeepanka katumulabe Chumi natuka okuvaayo nenjiribe ebintu byange nga tetwogera era we najja nenkusaba ku nyumba nozivaako nondekako Chumi twali tetwogera naye nga si kyali wange nga tweyitako bweyisi wamuwa akakadde kamu ennyumba zaali za $3,000 yes jiba $7,500 naye namuwa akakadde ezisigadde nazikozesaawo nga transport akola ki asenguka tudde wano ogambye wali tokwata simu ya Chumi ya sente ndi kujjira
badde nzija okugamba nti ekyo 10 nti okuva ne mutane tumala emyezi gyalinga 8 nga sogera na 10 mbandi awo nali ne Bafana nga 10 akuba essimu nakuba esooka yaliwa naddamu nakubira nangamba ekyokuyimba kinninye njagala okuyimba nemugamba nti omuntu atutta omyezi 8 nga tayogera naawe okuva inaliva mu komera tewangamba kulikayo tungamba nga kuna kigambo bwe kiti onkubidde ngamba yagala kuyimba nangamba olina ne chaliwo oligo bayita wali ogayiba muyita Shoni Wizi obo mumanyi ali awo writer muyimbi nangamba olina ne chaliwo awaawo nali namunyumizaako awandikirako abayimbi lwaki tomunoonya onojja naye biki nengamba 10 ebintu bye biba byakusaaga tetubangako serious ongamba ki nzo omuntu amaze n'emyezi 8 nga tayogera naawe 10 nangamba jangu omanyi nti 10 mubbi 10 mubbi ato oli omubbi omukuututivu babayita batya mu luzungu oba tropic thief balina akagamba ke babayita bali ababbiye bali abaddala nti ate mukama yamuyamba ate obubbi n'amuwa ekigambo 10 yasobola okuteekako okugambo guli ogugambo nga ne wababbi ekintu nga yakitutte nga olaba nti yabbye firiji ya Aji nabba TV ya Aji nabba ki owulire Aji byonna byayogera nti omusajja akwadde ekifune ngobbye buli kimu naye ate ng'olaga ate gobbye ate yalinga akubbye naye ng'omusajja gwayogerako amumanyi kati yoyo 10 nankubira nanimbalimba nanferaafera nangamba oliwa ne mugamba ndi najja nambere neefulafula nga nteerako obutransport yanteerako na mutwalo oba gwali gumu neninyaka boda nenzija waali nentuuka waali nangamba yita nenkubira lwayita era wayulako naye mabega olwayita ennaku ezabadde akokolima ku 10 nti amubanja 10 nga adda ku mwana alimba jjukira ye 10 ebintu bye tebibangako bya mirembe wakola ekintu ayagala kikole ku mpaka omwana nga awandika oluyimba gw'okutego bba yajja ne mukazi we bamuyita Liini nga bawayiya bakola oluyimba lukola kiruggwa producer yawandika gundi writer yawandika ne mukazi we oluyimba bawandika ne mukazi we bamuyita Liini nga bawandika gw'okutego kubanga 10 yali agala kuyimba nga bawinninwaji gali amaloboozi ne bamugamba gwe 10 tulina kuyimbisa mu style kubanga ebintu bye bikola ki bisaagasaaga olinga comedian tulina kuleeta mu style bweti nenyimirirawo nembeera waawo ne tukola oluyimba ne luggwa ne producer abikola nga alaba alinga akolera omuntu oyo nga obimanyera nga asaagasaaga era 10 nga tuto oluyimba lulo lutandise okukola lukoze kati wenzira kweri story yaki 10 teyali kyali wange nnyo nti oba kinti tukwatagana 10 atuko kumpita tumaze omwaka mulamba blood nga nkolera 10 nga tukola sente zonna nga tukola buli kimu kubanga natuko promoting nga nenzira kutaka ne muga katola 10 endongo ebe kute ku TikTok yetago kudda mu bala nentani kutambula bala ku bala nitutukako neyo bayitayo baba bana itwa Mitiana Road iwanga zona tuzitambula nga tudda bwe tutyo ngolumu naye olumu nganze mbyetambulira nganzi ngolimba telunalezi nga obimanyi to limba solo kuba ninga tonafuna yade ne 10 nenga abantu bamanyi okola nenga tonafuna yade nebi nitani kukola olimba sho yasoka yali ya Mitiana bajitambias batu amitwalo bana 10 nalaba nagamba batuwadde yishu yana natya n'okutya nimuga sente zikyajja tujje tusigaye nga tukyapika ki endongo blood nenwana nnyo era abasinga badde bandabo kuva ku butambi obwasooka paka kati kyemanyi badde kinene nnyo ku bulamu bwa 10 naye ate 10 obanga yasobodde okunsasula ekyo ekintu ekyo yakutte simu yange nagiwamba ya bukadde 8 magitwala yatutte ebintu byonna bembambi gase biringa mu bukadde 8 nabiwamba okwagala okuzikiriza obulamu bwange nenamulazi sina buzibu gyoli naye ate ebigambo byoli kwogera ng'olimba ensi 10 njagala obitereeze promoter wali oyagadde kukoteeka nkolagana esukako kuba manager oba ng'okumukwana ng'ogenda ne mu relationship 10 ate nabanga abadde akireeta 10 mu maaso ge tokwana mukazi obadde olaba ne videos abadde ayogera njagala kuzaala njagala kola ki naye nga bisiba mu matu gange buli dakiika njagala kuzaala njagala kola ki naye nga ye 10 nga omulaba omuntu atalina mpisa mu bulamu bw'ensi twena otandika noba kati nze 10 sina nedde nze ntuuse nganze nga ndaba 10 twena osobola mugambira kigambo kyonna kya kubanga ebimuvaamu bisoka bivundu talina kintu kyayogera kiri romantic kakati 10 yali akigambyeko nti akwagala
That's all right. Ta chingamba nga kone waliwo obuntu obuzanyibwa. Oleta mukazi wo 10 nazanya filimu empanvu. Natandika okwe mwe nze 10 wolololo nituleno naddeno kati ngafa abantu abamu abatumiting ababa bategeera yawala wanga ajja yingira mu bulamu ate olabe 10 okitegeera abalaba olinga ali mu bboba okitegeera neyegoba yika mbadde 10 mu bulamu bw'okwana ng'omukazi atisi mu mitingira wuwe nga sijja mu maaso ge lwansonga omuntu asobola okubeera yona aga ibanga nali okolagana ne 10 lwaki bwemufunyemu obutakkanya lw'omulangira nti mubbi musiyazi anti kati nga luli obadde tobyogera luli yatandise 10 yatandise kwalabe videos yatandise nade envuddeyo yagambye njagala mutisa tiso mutta nze atalina namba nsokulagane mu simu yange omuti muli namba ya 10 ya deneji okukimuzi yatwala nina tone esimu yange yatwala eri gye yayambo eri iPhone nenjimulekera nesina namba ye ndimaine wezi nesizina budde bwe kulwansonga mais taina makulu je ndate kyokubiri mukama bananga bayimbi abali eyo wobanga oyimbe biyimbe ebitategerekeka ate ne tubikupushingira ne bitunda abantu ne babyagala notandika ato okumanyira abantu ekisoka gwata ina talenti gwe twala nti olina talenti oze mukumanyira ogoyimbe ebintu ebiri awo denyini ngola bitama n'okutama tukuyambi tubitadde mu bantu tubeddewo tukolaji otandise tusumbuwa busi butijojo kwagala nemba nange nze ne tula ne kusasira gwe wenna watandika okwejjako emikwano abali bakuyamba otandise obego bako nga wera botuuse inga sikulaba nti nina kinene nnyo 10 mu bulamu bwo kubanga nze abadde manager nze abadde promoter nze abadde buli kimu endongo nganje kulwania 10 nze ntuuse nga sikyalya na kikomando we nalindira nga buli omwa kulaba nga we najja ningamba mpola ekikomando nga tosobola kimpola ngugema gwe mwaba ina hit ebiri wale Kampala go olote ekikomando nenge byaddala tolina nenga muva kola embale milioni 3 10 nga akulaga program ayine ebikazi byebyo byagulira nagamba mukazi wange yansabye yo baga ate kisiru tekina kye kikola mu kiguze poloti mbo bachi kiriawo kyonna kidongo mbu kikugamba no gamba mukazi wange yansabye ensawo muba tumugulire ensawo mbu yakakadde agitumya kuva China no kati ngaza ategeera mugamba gimugulire kubanga kye kikusanyusa nga gwo musiru naye ate wayingidde mu lutalo le watasobodde wampise okujjamu password lwansonga nga esimu yange erimu ebintu byomanyi ebyekisiru byokola naye ate wayiye manya tewayiye gundi zange ebintu 210 eno lutalo 10 wotansasula n'akamotoka bakabanja ako ke yagula tabafera sokoleke akamotoka ako kalina bakabanja milioni 16 wakola top up bakubanja kati gwe bulamu buli mu feke gwolimba abantu mbunazimba otambulya mulamu gwo wera bagwe 10 gwo linocho mu bwongo bonga gwo solo kola ekintu ekitegerekeka nga gwo omuntu nga gwe nokola ekintu ekya ego nokola ekintu ekyakabyo kujjako kusumbuwa abantu wano spice eyajja manager Roger byaddala mbadde sinakuliramu manager Roger akwata sente ngolimba teruna kuba olulabo olwa gokutego ba natuyita ojuka King Sawa akola concert ye ene yewedde ne badde Lugogo twali awo manager Roger kola lunaku lwennyini olwe twali bayina press conference awo wa Roger nakwata emitwalo gyalinga 8 najikwasa 10 namugamba 10 nsanyuse nnyo kubanga okoze eki oyembe olekero tusumbuwa mpereza y'ekyebiri mpereza y'ekyeme ka ekyesatu genda okole video mululongo limba terunasuubira nti lutandise notuwane ku sente Roger yasoko tuwa sente mullo nakwata wadde Roger bambi bagamba mubi kati tubize ebbali kati twogera ku birungi kati binze binalabako kuyiye nga ye nakwata kinana na kimuwa 10 tewayita banga tono nnyo go wasaba kolabo twaliwo mwana gwe nodda ko mukazi no yasabino sija byogera naye sinkalakaziza no fula spice omubi no yogera ebintu ebi spice abada kuwereza nga sente ezokulya okuba simu ngenjale kuluma lwansonga emotoka yo yafaamu lumu kano kalawumu nga spice we yatuwe emipiira ne bamugamba spice yakuloze emipiira gyo yakwadde 10 naawunga ngendo kudde ekiro nzuku kanga 10 ali ku live ne kabata akati awe nakakaza nti oyo muntu obwongo bwe bukyali tudeko wali emabe ogambye nti 10
ennyimba zaali za kisiru ne muzipushinga ne muzisiba ku bantu awo omuntu agenda okuvirayo yeebuuze ddala wali oluyimba olw'ekisiru abantu bawelukaaminga be batamanyi kuyimba be beetwala nti bayimbi naye yalina hiiti sebo anti yali hiiti naye nenkugamba Chumi kyogamba muyimbi nze mumanyi nga saba Chumi alina ennyimba era ezimusasuza gwe emitwalo 40 ge baabawa emitiyano ge basooka okubawa baagabawanga ki anti neŋŋamba anti ye Chumi ye nga ye mu bulamu amanyi nti ye muyimbi oli atamanyi ne Jibiana atamanyi ne ba Spice atamanyi ne ba Chameleon nti ye waali kati asaana na Beat Award yokka gy'akola ki kati ye Chumi wange kati gwe ŋŋamba nti Chumi kati kiri kyendese sirese nti mujerega kubanga mu bulamu bw'ensi Mukama wakuwa oluyimba bwetu kiba kyangu nnyo mu Uganda Mukama era ekyo sigamba nti ki naye ate omuntu Katonda abakuwadde omukisa bwe gutyo ofukamiranga kutaka n'owebaza ate n'abantu bennyini abali kuteekayo n'obawa ekitiibwa Chumi tawangako bantu kitiibwa Chumi alina abantu bayisiza obubi bakubye bakoze eki Chumi balisiza Chumi Brad waliwo n'ebintu byensobola okwogerako oyo omwana n'ensirika busirisi nze Chumi ompita omuyaaye Chumi sikwatangako yadde n'ebibiriwo ekimanyi mu bulamu bwo nenda ne bakyali bange boofeze sente ne ku ssente ng'obalimba okubakolera ebintu n'otabikola Chumi nze nyimiridde ku bulamu bwo walaze nti obulamu bwange oyagala buzikiza naye ate Chumi kino kikugamba wojja okakasa nti eno Uganda abantu baba bakwagadde n'otabawa kitiibwa ate bakukyawa abantu bakukyawa Chumi nawe kituufu okimanyi akasimuko katwala n'emyezi 2 nga tebakakubyeko nti booking wano omuntu omuyimbi aliko kale oyinza okuŋŋamba otya nti oyimbira hoima emitwalo 7 simba wakati Chumi ye agamba gwe bw'atandika kukolagana ne Spice Dana ne manager Roger ye n'akwekengera nabanga ebintu byo byandibanga biwanvu mbwate bali bamulaga nti bamwagala bamukoze ebikolobero gwo byo manager Roger ne Spice tebabanga kuko bali business abantu kati bali nya nnyonyi badde ku muntu atanazimba mbo bamuwa obudde bali basiba ku nnyonyi bali n'amaka bapangisa tebapangisa bali mu bulamu bulala nnyo wabakwade kubanga n'oluyimba lwennyini omukazi yasindika Range Rover yeeyo oyo Spice oyo gw'okutego ba twagikwata wali ku autospa yasindika Chumi yabalaga mbu tava waka nga tali mu motoka ye tejja mutambuza ne basindika Range Rover ng'erimu driver ye yatunone waka ne ku video y'oluyimba gw'okutego ba Chumi yali yaganyo genda ngagamba mbu yeetaaga ye sita Chumi abadde yetwalira ddala nga sita era star nga ye okirizamu nayo teka lya bulamu naye kati mukirize kati Spice watukira okwataga kubanga already Spice Chumi talina kyagatta ku Spice ekikirize nete Spice alina kyasobola ogatta ku Chumi buli muntu alina kyagatta ku munne omupakasi alina kyagatta ku boss ekyo tebakulimbanga ne boss alina kyagatta ku ekyo tebakulimbanga nenga kituufu kyoyinza okubanga kyoyogera naye ate ebyaddala Spice abadde muntu mulamu gyeri Chumi ate yali amwagala nnyo nze mbaddewo buli omu abadde akiraba mbaddewo ku bulamu bwa Chumi newemba teri diiru ebadde etuukibwa nga eba Spice wanga siriiko nemba tulidde wa Chumi ewa Spice emmere mmanya emmere bagituwaaba neweba tutudde wa Spice tuli aba ne Chumi baani naye nga si byokugera nti nsudi ya Spice kusigama nti obaki naye tesinzira ku mutima gw'omuntu nengulaba nenjogera ku naye omutima gwa Chumi n'ogwa Spice atisi wadde Spice mu byo ogumako ne Spice n'otwabeera ne Chumi omuntu gw'okoleddeko ekyakabi naye nayagala akulage nti waliwo ebintu byose towerekerezangako ebintu n'ogakalo n'omukyala mutadde newamulekera ennyuma nenkola kiki naye Chumi ye yayalaze obulamu bwange ayagala abuteeke ku 0 naye bw'agamba nti ate oyagala kuzza bulamu bwe ku 0 banange ekyo kiwala ekyo singa mukimanyi bwe mujoka kasante Chumi si muntu mutuufu ate Chumi bino ebintu woteetonda Katonda aleka munyiivu gy'oli mandi yasimba wakati yetondere Katonda afukamire wansi kubanga Chumi ebintu byokola si bituufu era nawe okimanyi simba wakati Chumi si gwe omuntu atuukiridde olina omuntu gw'owekobanye naye omanye nti muntu w'amaanyi nnyo naye Chumi nze niwe bamujja kunkuba amasasi nze wendi
weesimbye alina omuntu gwalina ate manya bintu byonna mbirina kutakomye kunjogerako bintu bya kisiru notakwata sente zange nozinsasula 10 guno tegugenda kuggwa njagadde oleeta abantu bogamba benajjako sente bonna bogamba obateekaawo nze n'omusango nange nina omusango ku poliisi ekatwe ngulina nange njagala oleeta omusango gwonvunaana olite n'abantu bo nange ndeete n'ebintu byange egwe manager omwana oyo ali mu sitaani gwe mutamanyi oyo manager tuddeko ko wano gwenga gwe manager kugamba ebbanga lyonayo managingira 10 yakulemerera okumanaginga 10 nabadde abandaba naye badde bampita nti ndi mujaasi okuwangala naye kubanga kyemmanyi manager amanaginga brand yagipimira tukome wano ku kino tukwate wano tukaire ku kino olwaire twebakire ku kino kwegamba gwe yakulema 10 yampemulako okuva entebe paka semuto nga mpemula buwemuzi semuto nga wala ebigambo yali abiddamu yampemulako nga tawumula naye ng'omanye ekimpemuza bwetamanya semuto naye nga nemutwala naye nga mutwala mulimba 10 n'atuuka ne mu motoka n'afuluma n'aŋŋamba n'okuŋŋamba okulaga ndikulaga kinti 10 okubanga tasoboka nti mbadde nga naye nga ninga mujaasi n'apemula n'atuuka ne ku gguuli n'ayimiriza abantu emmotoka nga 3 n'abagamba ololololole onalinga nga omanya gagambo ge gazito olololololo naye ng'eri babawadde sente babalinze tojja tuukayo enamba yo ate ekiwala ekyo okumanya kibbi mubbi esimu ye yeetukako sente yaba nazo wali mu ngalo bwati era gwakuwanga kwogera nga ddoboozi abalina okuteeka ku kutuyogera nayo bagambe sente weziti oluwulira era bapromota basinga bakimanyi abadde batuwa emirimu era badde bakimanyi bonna 10 omuntu ayogera n'amala ku simu ye n'agamba era tamanya nti Esther Kabuga ne baziteekako naye natuuka nga ntuuse embikooye Brad nga 10 yanvuma nampemula kola olunaku nentuuka nga omanyi omuntu ng'oli mukulu omanyi nti mulinga abali mu business naye ng'oli alinga amanyi nti abali oba muli nga ekiri ekiwala yampemula paka semuto nentuuka esemuto bwenti nensirika bwenti wona azaawemula okuva entebe erika oba kasenyo oba weeyo ng'atuwemula buwemuzi ajja kuvuma olinga ki ererere naye ng'ekimuyombesa bamugambye semuto walako n'atuuka ne ku promota n'amwongeza ne ssente n'amugamba naye nga sente ziyatesa nazongeza nagamba wangamba kumpa situ kati yongeramu bweziti nenga n'omusajja sente tazijje 10 yabadde nga atuka ne kubbala n'ayimba essaawa 2 nenga wamubuukinga n'atuka ssaawa ezi naye ng'omanyi kikuyimbisa ssaawa 2 alina pulogulamu ewa Shiraga Shumba kuba pate essaawa 5 kitundu gwe najja ku kifo kyo ekakiri n'akuyimbira essaawa ezi nenga n'abantu mulimu bana n'akulaga ati ne balance amwagala etegeeza gwe nga gwe manager omulimu gwo wa manager 10 gwakulemera ddala tegwannema kati nalwana kinene nnyo ng'ebyo byonna nzijja nwana ng'omulaga ssaawa 3 n'otukana omulimba n'obako womutuuza naye ng'eri ngambye ebikazi bye bimuteekako nnyo oliwa yanguwa nga bimanya akola ate nga yabiteekamu si bye bimuteekamu yanguwa nga laba eri 10 ng'era nwana nnyo nga wekisoboka naye 10 naweddemu amaanyi okubanga nze omuntu tutuuse ng'ebyaddala munaku zino okumuta nga 10 alinga atandise otegeera endongo nti abantu basobola okukoweerwa empisa zo ate endongo kati kyekyonza ate nga nange mbikoze sina kyendagawo bakukubira esimu 10 okumuta namukubira ne mugomwana nga atandise okuvaako atandise bayitaga sente bweziti yaŋŋamba nga wali omugumba tazaala omwana wamugamba atandise okola kyokulwala alwadde bayitaga sente bweziti agenda ku kitanda bayitaga naŋŋamba nze ni mugumba kakati gwe nga manager waliwo yatulako ne 10 n'omugana naye nk'oyo okumpemula kumpisa bubi nebimugambako n'atuuka nga akimanyi naye kati nga omanyi nti omuntu nga ye yalema 10 yalema nentiraba nga era newetwali embaala shewedde era yawemula nnyo olinga biki saga byogera olinga kyebityo nga obimanyi nentuuka nekikola ki kale nga nze omuntu omukulu wano kiba kikola ki kikuluma kati kwe kumuta ebbaala eno gyagambye nti gwe weekobaana ne muzeeyi mubbe ebbaala ye n'ebirala kiki ekiri ku bbaala eyo ebbaala eyo story yali bweti nayinonya ennyumba 10 yali asenguse nga abeera eri nga nze mbeera saidi z'ennansana kati nga tukwatagane nga tulaba ffenna tuli wala ali Busaabala nange ndi eno
kati ngamba 10 nangamba wala kitononyeza nyumba eno nofuna ki kati nengamba kanonye ku nyumba amantambula ku laundi y'ebusabala nsanga buloka nangamba nino omusajja wambuzaako ku nyumba nino omusajja wanene wali omusajja ali awo ayina mugagga bamuyita aji ng'alina byatunda awo ayina ploti yaba mu bya gundi ng'alina gundi ete ploti zaatematemamu nagamba aji kwe kungamba ninayo ennyumba eyo ndudde nsijisibeeramu nanyo ndudde egenda mu mwaka gumu etudde eri mu myaka nga 2 nga wamasigibeerabeeramu munampa mulina sente mbatwale nga omanya abasajja ba bizinesi naye ng'era bagagga ne mugana nayo kyali wange bamuyita 10 nangamba 10 eno gwenda ku TikTok eyayimba g'okutega obba nangamba ye ne mugamba ne muyita ko aji n'agamba actually wali ninawo ekifo kyange kinene ate kirimu n'ekifo kyengeri ky'ebbaala musolo kikolera musolo beerawo nga omanyi bano abantu abalina love nti yeye omuntu nga akoze ekintu ye naye nga ye alina sente ze nagamba kino ekifo nkibawadde omusajja atuwa ekyo ekifo ku bwereere twayingira ebbaala eno mwagisanga omusajja agisetinga dda si ya 10 bamuyita haji sijja kwogera amannya ge musajja wa byamannyo naye ate wenkubuli ebyobugagga byalina bano bagundi abavundu n'atuuka omusajja yatulekera yatuwa ekifo ekyo mu Gwakusatu kakati ekitegeeza akavuyo 10 agamba mama Fiina mikwano gye nga mama Fiina n'abalala bamuyamba okukola ebbaala eyo si bituufu mama Fiina oli mukazi mukulu nnyo okuteeka mu zino ensonga naye amanya ekituufu mama Fiina tanatuukako ku ezo nsonga ziwa 10 kola sente za bbaala ekyo tebabalimbanga omukazi yali akozeeko ekintu ekyo bamuyita Jackie O era yamuweerezanga sente zino kakadde kamu neera bukadde 2 3 webuto kamu nenge era tuziteeka mu ndongo kuzunga awo nga 10 tanakuba bulungi hiti nga gikubye naye nga sente tezikola ki nga bamuwa sente twazikozesanga kulya kusenguka bikyebe webiti nenga oli omusajja atuwa kifate byonna baage no muwa nga tetunagana ku kifo kiri byayogerako ebyo mutuufu ali mulimba gwokutego baya ali ya mwaka guli eri bageno zimuwa nga akyabeere no side zeno wano kusalamalo kugundi ya salamalo de ebusabaleyo bwetyo nga tali eri wano nga endeje bwe batumu eri ewe bayitawo batyawo eri ebwetyo yali abeera kwazi sente bazimuterawo Jackie O enako ngamuterako nenga aji ekifo yali akituwa for free charge tewali kusasula kyonna ne 10 yagenze nabba firiji ezoba dola bezo nabba ne TV y'omusajja nga yamanyi nti omusajja omuntu mbu yalina omusasulanga okitegeera ye kyabadde ategeeza okozesa brandi ate kyataateesa naye kubanga oli yamulekera ow'okusula kugembe twayingirawo Gwakusatu tuli mu gwamu yabawa ebbaala n'abawa okusula wonna nga 10 tuba tusulawo ffenna musulira bwere n'amazzi kimu for free n'amasannyalaze for free nagitabadde mu bibo kibanga kituufu ekyekyo wakoma ndi okulaba Spice Dana ne Roger we twakola oluyimba gw'okutega obba 10 yatandika okwokya ebintu byebyo ebyekisiru ebyo manager nankubira essimu ngamba okiriza omuyimbi akole ebyo Roger mugamba ne muyimbi sino nga nange sibimanye byaddala ngamba nenkwata ku simu ngenda okudda ku TikTok ngambisangako bikola ki nemukubira manager nemugamba de kitufu mbadde sima ekikola ki kigenda maaso nembirabye nangamba atoyinza kubanga nemugamba muyimbi toyina nemugamba kumpaka za 10 omumanyi 10 okubeera naye buli kimu gugamba tonya bintu ebyo agenda okizwala kibinga mumaze okuyomba ate nga akuswaziza n'okuswala nze nali nakkiriza okuswala ewa 10 nga bwe kimu kibaddemu ate kyesijja kukkiriza kumulekera kugenda bwatyo nga obudde bwange bwonoonye kakati oyo byoga nti essimu eyo wangambye nje mu password munina ebyama biki biwali kodinga ku ssimu byamaki mwali mukuba abantu n'omulikodinga kwe kuwamba essimu akuyita ogijje mu password abijjemu mulimu ebintu bye byekisiru byakola yabimanyi yakutte essimu eyo n'agiyiwa twabadde ku quality yagikutte nenga omanyi nti fe ebintu byaffe tubikola backup kugundi kwamanyi ebintu byaffe backinga kwa gundizo yakutte essimu ng'ayiwa essimu natwabadde awo ku quality oba omanyi wetu oba wali ba quality
Lutalo lwabadde lw'amaanyi nnyo. Agamba njiwe essimu biki yererere mulimu biki. Ate nga nze si yebadde tension yange kubanga Chumi nze sirina kye mwagaza nga nze. Si gwe ntunuulidde ng'omuyimbi. Mwalimu projects ze ng'omuyimbi ate ogenda nali tubazi recording. Project ze ez'ekisiru byakola ebyekisiru yabimanyi kye ŋŋambye. Ekisiru byakola naye ate kugambye otansasula. Tujja tuuka paka mu kkooti. Kyonkulayiridde. Wantiisatiisa nga waliwo ne maama wange n'oŋŋamba lutalo lwakufa. Ebintu by'oli kukola byonna. Ebintu by'oli kwogera nti bali bikukola ate nga gwe bikola. Chumi mbadde nkusaba okwata ebintu bye wabbye eby'omusajja ku kifo obikomyewo. Kwata ebintu by'omusajja bye wabbye n'obitwala. Omusajja yakuwa ekifo ku bulungi. Omusajja takubanjangako gwe wadda ku wennyini n'otandika omuwemula omulimbalimba okola kibiki. Chumi omusajja yabikkiriza byonna naye omusajja saagala ateekeyo bino ebintu wala kubanga Chumi manyi buli kimu. Kyekyo ng'ekyo nyinza okugamba naye ng'ekiriwo nze nganze wamma sijja kuwanda nnyo nga ye waali kuwanda. Herode wanze. Nedda mpanze naye ate sinawanda byaddala. Mwe nawanda ebyaddala. Ngale tukangakanga. Ebyaddala eno firimu yantandikwa. Naye ate nze obudde bwange alina obusasulira. Chumi omulimu gwe mbadde nkola wekudda ku mulimu ku muntu yenna abadde akola omulimu gwenkola nga buli mwezi atiso wadde olina omuwa miliyoni ngezi oba 5. Tukoze ssente. Naye ate ssente gwe wazoonoona nga ggwe omuntu. Gwe wazoonoona nga ggwe omuntu. N'emmotoka yennyini bannange Bannayuganda tebabalimba bakyamubanja era kye bamumuyamba mugimusondere mugimumalireyo naye bakyamubanja. Chumi kyalina kyemanyize engoye na kitanda na mupaliso. Atoza nkulimbe. Kyalina ekyobugagga. Kuba kati n'emmotoka yennyini bagibanja. Tinatuuka kadi mu mikono gye. Tonagamba ko Chumi kumutta. Sina kyogera kati kisobola alina obukakafu. Yandikodinze nga nkimugamba. Sina mutiisatiisa ate nze yakyogerako ng'atakyogedde mu bantu bayitirivu. Omwali mukolana ne Chumi mwakola endagaano nga manager biki? Nga tunagamba kintu kikyalinga ba Luganda. Twatuuka ne tufuuka ba Luganda. Ng'ekinuma naye nga wootuuka n'olaba nti omuntu ye yaŋŋamba ng'olaba ate gwe ebikuluma ennyo. Ye tebimuluma ate ne ntuuka nga ndaba kituufu yaŋŋamba si muzadde talinayo baganda be talinayo famire mu ki. Ndaba nina mutaano. Omuntu bw'atyo naye abalina obulamu bwe bwakola ki? Ne mutaano ate bwe yatandise kwanga watandise owanika vidiyo naye nga tonyonyodde lwaki abantu mbatadde Chumi nze nakuviiridde buviirizi. N'ekisimu nenkikulekera. Kyobadde olulunkana nenkikulekera ne ngamba kisigaze. Ne ngamba kitwale. Era un'okumitinga eruba wange oyagala ndiriitinga ebintu ebyabadde mu ssimu nabidiriitinze. Nene nzira mu ssimu sina na namba yo mu ssimu kye kineewunyisa. Essimu eno waki yagiwambye? Essimu ebaddemu ebyama biri byenkugambye. Ate ogamba wabidiriitinze. Ati kati osobola bidiriitinga naye yabidiriitinze n'ayiwa essimu okitegedde. Naye nze ebintu byange essimu ekola backup ku ki? Okitegedde. Kati waki we yabidiriitinze kyakugiiza essimu? Yatidde nti biyinza okuba yagitutte anti yayagadde okulaba nti yabadde iPhone 15 Pro Max. N'alaba nti nayo we n'agenda nayo ejja like nene mulaga nti nkoze eki jakuwaga nenkola kino njimulekera ne mugamba gitwale yajugulira ngambulira Chumi talina kye mufunye mu bulamu kuva ntandika okukola naye manager leka naawe ate nkulimbe teri kye mfunye mu Chumi okutandika okutuuka okumutanga ndaba sina kye mfunye naye essimu kyali bwe kiti nina sente zange zinakwata zaali miliyoni 3 nenkwatako emu kitundu nenjiwa 10 nensigaza ku nga kyali wange gwenkola ki nensigaze mu kitundu nengula essimu yali 13 Pro Max waliwo kyali agire ko 10 nangamba nina bano nga omayi bano abamutomera basobola omukolya top up n'abayita oligayi n'atuwesi nangamba ono muwe essimu nange mpe essimu namuwe essimu nampe essimu ya 15 Pro Max namugamba enkya ajja kuba essimu amutereko ki 10 ne bigenda bwe bitonga gayi tatekako sente nze yakubidde ne gayi essimu ne mugamba jangu odete essimu yo odete essimu yange
nkuwe eki essimu gayi ng'atya 10 kuba 10 yali amutiisatiisa nnyo omugamba ojja gyeri nja kulagako ng'omanyi nti 10 kisiru ekidongo bakiti eyo kifalafala naye wekibeera ero nga kyewagawaga oyinza olowooza kintu kitegeera gayi n'agaana okujja bambi yagaanye okujja simu n'agireka zikumi n'akubira mama wange essimu n'ajja okuva gyali ejjinja nga wamanya ebyomuzadde nalabye nga mama wange ali mu ntalo za kisiru neninnya neŋŋenda nabadde ŋŋaanyega essimu nkoze eki nentuuka nga mama waali nga omanya abazadde bo tebaagala bintu bya keeyana gijjeemu gikole ki gibalekere yakitakoze nimulekere essimu omwana wa Katonda ali tugenda kukomawo n'emboozi eno ye 10 byayogera nabyo bya ku mutima bw'omuwuliriza olaba ng'ensonga buladi bino si bya ku mutima buladi abantu balumiriddwa bapromota bangi abategese ebivulu eyo babonyabonyerwa 10 omuntu akwata milioni ze 2 3 5 naziwa 10 ajayimbe 10 najja saawe emu nawe mula n'omugaga abadde abasajja baliko abeeya amaziga goza 10 ali bulungi 10 oloza ali bulungi jasi ali ku maziga g'abantu galiko ebusi abali bagenda mukuba eri bagenda mukuba azaawe mula abaana babendi azakole kyoino mmanya 10 nga ye watafukamira nasiiba okumala emyezi ngeegi eji oba gendo samire bajjajja ate nga wobeetondera bana abantu bokoze biba kusonyiwe newe otakola ekyo 10 nze nganze sikulinako buzibu nenze nakukwasiza Katonda yajjo kusobola ebe nabyoliko gomanyi nti wakoze kimwe kimanyi buladi ne omalidde obudde bwe wamalira wangamba n'okungamba mbotofiirwangako oba tofiirwangako kitwale tikunze wafiiriddwa bingi nenga omalidde obudde gwe naye kale ojja kiraba 10 agamba ojja kukiraba nono agamba ojja kukiraba 10 agamba ono mukyamu ono agamba 10 ate si mukyamu ali waggulu ekyobukyamu tekimala embozo tugenda gigoberera Katonda wanaatuwa omukisa ngira paka mu kooti ekyagendera ddala tugenda mu kooti 10 tugenda mu kooti tugenda komawo wali ontunda ne mu basiyazi banno ekyo nsirise kati sole kya ingamba ebintu bikyali bingi bino bintu si bitono twaluna n'ensi yange mweraba